Bantu bange muje baliko obulamu bugamba ki kansubire muli bulungi niyongera okwaniriza gwe omupyanga gwe gusoose okuzuula omukutu. Leero njagala twogere ku buzibu okutya obuleeta mu bulamu bwaffe. Njagala ntandike nga njogera nti mukimanyi oba mwetegereza nnyo nti ensangi zino okutya kweyongedde mu bantu olw'ebyogerebwa, ensi zisibiddwawo, abantu bafa, endwadde zino naziri, era nga tulina endwadde yasalako ensi yonna nga bwe nnyinza okwogera mu lulimi lwe tutegeera, era nga yabuutikira ng'era oyinza okulowooza nti endwadde endala mu nsi yonna zaggwayo, endwadde eno yekyasinze okutta abantu, era nga kiyinza okulowoozebwa bwe kityo. Abantu babadde nga bafa ensangi zonna mu nsi, endwadde ez'enjawulo, ebizibu eby'enjawulo, era nga byonna bizze nga bitta abantu. Naye oyinza okwebuuza mu bulamu bwo lwaki bibadde nga tebyogerwako nnyo okusinga akaseera kano. Akakalowoozo nkakulekedde nga ggwe okirowoozeeko. Kisoboka okuba nga bibadde nga tebivangayo nnyo okubanga ebibeerawo, naye nga waliwo ate ebintu ebitta abantu mu ngeri emu oba endala ne biba nga bijja kibwatukira nga tetwetegese. Naye embeera eri mu kugenda maaso mu nsi, abantu balinga bataddewo embeera naddala amawulire agagenda maaso agasaasaanyizibwa, era nga balaga nti ebigenda maaso naddala okufa kiringa ekipya ekyakajja ku maaso g'abantu n'okuwulika mu matu g'abantu, nga endwadde endala ezibaddengawo ezimazeewo n'emyaka 30-40 ezimu nga tuzaalibwa nazo. Nzijukira nga nayogerako ku kintu ky'okutya nekugamba y'omu ku balabe ab'omuntu basobola okwereetera wabula nga tamanyi nawa gye bavudde, ate ne bamuleetera okubanga ayonoona obulamu bwe. Ng'era nga mu nsonga eno bw'otunulira ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe, okutya kweyongedde mu bintu ebimu oba endala. Gamba nga kati ensangi zino abazadde abamu babadde bakawaayo ensimbi, amasomero ne gaggalwa. Bw'otunuulira abantu abasinga bakyafiirwa emirimu, ate nga n'okugemesa abantu kukyagenda mu maaso, nga bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso. Kino nakiri bakulaga obutambi n'ebifaananyi eby'enjawulo eby'abantu abali mu kufa mu nsi ezimu n'ebirala bisijja kumenya. Naye nga bino byonna obyetegereza n'obitunuulira, singa okwata ebintu bino n'obiddira n'obissa mu mutwe, n'oba nga ebirowoozo bye bisinga obikkusa n'okuba nga otya ebintu ebimu olw'ebyo ebigenda mu maaso by'owulira naddala okufa. Wekkaanye n'ebyo ebigenda mu maaso era nga weetegereza embeera yonna egenda mu maaso mu nsi ne mu ggwanga lyo ne mu kitundu ky'omwoli. Naye leka kufaayo nnyo ate kuteeka mutima gw'amaanyi ku ebyo ebigenda mu maaso naddala ensonga eziwulikika, kuba bijja kukuleetera ate okweraliikirira, ate oba oli awo bikuggyiremu ate endwadde endala z'otwetegekedde. Eno embeera egenda kubaawo naye akaseera buseera abo bonna abanaawangula be bajja okulaba ensi empya.